Ssebo mukulu kya pasoni w'ekyalo kya Gongobe Zone, twagala okumanya okusinziira ku results ze walina mu kalulu kali akaggwa Lutweri, abantu baali bangi. Lwaki leero abantu bajjumbidde kulonda? Ensonga webale nnyo okumpa omukisa guno olw'ebigambo ebyo ebituufu bya byabufuzi, naye ffe ng'abakulembeze mu by'ebyalo tubeera n'abantu babe tumanyi abalonzi, era ng'abantu abo baba n'ensonga zaabwe ze bawa okujja okulonda. Nga bulijjo tubadde nga tubakunga ne bajja mu bungi. Okusinziira akalulu akali akaggwa aka municipality ne district woman MP, abantu abayitamu ennaku ezimu obudde nga bukyali, abantu nga balina ennyonta baagala kujja kulonda abantu baabwe, era tanapu yali nene nnyo kuba n'abaana b'amasomero bajja ate nga batuuze ba mu kyalo ate nga bali above 18. Era abantu abo baali bangi wano Kisaawe, ndowooza photographs waziraba, baali bangi. Naye abantu ku luno kalulu kano KLC5 chairperson, abantu bagambye tebajja kulinnyayo olw'ensonga zaabwe ezaawukana buli muntu ssekinoomu. Esooka abantu bagamba benyamuvi nnyo olwa mbeera eyaliwo nga bazze ne balonda omuntu waabwe gwe baggala, ate security yennyini ebakuba poliisi emukono. Era nabo ne bagamba tetujja kuddamu kubironda kubanga gavumenti eringa egamba nti ate abalonzi ate ye security. Bo ng'abalonzi kyabayisa bubi nnyo, era ne kandidate waabwe akyali mu gundi mu ddwaliro gundi Nakasero tanakudda ngulu, ate ne baba ne balangirira omuntu omulala gwe baali tebasuubira. So bino byonna byolaba wano emabega wano security weeri, abalonzi be bamuyaba bamuswaba, abantu basigadde mu maka gaabwe. Era nze nga chairperson ngenze nga nju ku nju nga baŋŋamba tebajja kulinnyayo olw'ensonga ezo ssebo mukama wange. Okay, tweyanziza naye lwakuba nti nno candidate gwe balonda luli tomutugambye yani amanyi? Ku luli balonda twalina bakandidate babiri. Twalina ku woman MP yalina Kavubu Margaret, ye ne bamulangirira era tewali mbeera yonna yaliwo nti oba ki. Ne tubeera ne yavuganya ne Peace ku district. Kali ku municipality twaliko bakandidate babiri. Twaliko Andrew Senyonga, abantu gwe bagamba nti gwe basinga okulonda ne bamuwa obululu bwabwe ne bigootaanira wali mu migga egyaliyo. Kati ate yali avuganya n'omukyala Daisy Sonko Saara. Kati ate oluvannyuma ng'oli akyali mu ddwaliro ne balangira Daisy Sonko. So bwe baŋŋambye ne bambuza ebibuuzo beesaasobodde kwanukula. Ekimu ku byo, ani yabawadde obuyinza okulangirira kandidate omulala ng'oli tanaba kuvaayo? Ani yalonda? Era oba kyali bwe kityo, lwaki tebaakomyewo kyoba akalulu kalimu ebirumira ne tuddamu ne tulonda? So ezo ensonga zange ze mpulidde mu balonzi bange, era kyoba olaba tebajjumbidde kulonda wano, boona tebalabiseeko yadde ssebo mukama wange. Okay, tweyanza ssebo mukulu chairperson w'ekyalo kya Gongobe, mpozi amannya ani? Nze Baliruno Bernard. Ssebo mukulu Baliruno Bernard, tusanyuse okubeera ng'otuwadde amawulire amatuufu. Kiki osinga okubiriza nga ab'ekibiina kyammwe? Ab'ekibiina kyange nja kukubiriza ekintu kimu. Ekibiina kyaffe tukyagala nnyo era abantu bakyagala nnyo bonna. Naye obuzibu obuliwo tulina abo abantu ba above. Abantu abo tumanyi oba ki baagala batutegeerere ffe ng'abalonzi abantu ba bulijjo nti bye tukoze eno wansi ate bwe babisazaamu ne bakola ebyabwe. Bwino waali buli kyalo kyalonda bandibadde bakomawo ku ground, naye bo basalirawo eri ebyabwe. Okulonda kuno kwagenda okutandika nga baatuwa obudde, twasookera mu structures. Ffe structures ezaffe zagenda bulungi, temwalimu kuba miggo. Ne bwe tuvaawo ne tudda ku bino ebizzeeko byaloko kanso mu kibiina ekyaffe. Naye kakati tulina abo abantu abeefuula nti bakitalo nnyo waggulu eyo. Abantu abo bandibadde balina obuyinza ne bukuba nga bulina bwe butandikira. Obuyinza ne babujja mu kalulu. Kuba baleese entalo, baleese enjawukana, ate nga twandibadde omuntu omu. Bwe baba bayimanyi nti balina abantu abanene ennyo ab'ekitalo bagala bayiseewo, babaleetenga ng'obudde bukyali. Baleme kumalira abantu balala budde abeerese bokka nga tekuliko gavumenti ate kuliko omukono gw'omunene. Abantu baagala abantu be baagala. Senyonga yaliko omukulembeze wano ku district. Yakulemberako district yonna. Naye ne waba kale akoze omusango, security erina obuvunaanyizibwa okumukwata ng'omuntu, okusinga okujja okumukuba emiggo. Singa abalonzi baakuba Senyonga emiggo, kyandiba kitegerekeka nti obuzibu buli wansi ku ground. Eno okulonda kwali kwa mirembe, twalina security nga weeri, naye yawa ripooti yaayo
tewaliwo kulwanagana kwonna wansi. So okulwanagana kuli eri mu babaavu. Abaavu abo batuyambe, batuwe obudde, baleete abantu be baagala, tutandike nabo ku ground. Tujja kulondamu abaavu baabwe tubawagire okumalawo embeera zino yonna. Okay, tweyanza ssebo ssentebe webale nnyo webale ddala. Lunaku lwaleero obadde ku Hard Rock Media TV. Yes, sir. Sigala nga olaba Hard Rock Media TV. Yes, sir. Sigala nga mwebale okutulaba webale nnyo mwebalire ddala. Tusanyusa okuwala mwenna abatulaba ku Hard Rock Media TV. Olunaku olwaleero tulina ssentebe w'ekyalo ky'Abaggala ayitibwa Muwanga Majeedu. Ssebo ssentebe oli ku Hard Rock Media TV. Tugenda kubuuzaayo ebibuuzo bibiri bisatu oba ng'osobola okutunnyonnyolako. Okusinziira ku obwabwa obuli owa MP twalaba nga tanapu y'abantu ku kitundu kyo baali bangi nnyo. Ssebo omukulembeze twagala okumanya lwaki olwaleero abantu tebajjumbidde nnyo kulonda kuno nga luli. Neyanziza nnyo abampuliriza mwenna, mpozzi abantu bwedda mpitayita mu bantu, abantu banyiivu, abantu bagamba bakooye okulonda abantu be baagala ate ne balangire batayagala. Y'ensonga gye badde bampa. So kati nze chairman wa party naye nga nina okubaawo era mbaddewo kulonda kugenze mu maaso beba abantu betufunye kyekizibu ekiri mu kibiina kyaffe. Kati magezi kigoowa ssebo? Magezi kigoowa kweyo ensonga? Amagezi gempa batule bunnambiro bamalewo embeera yakola ki eyaliwo ku mulundi guli ekibiina kijjatteera naye watali ekyo bagenda tukuba buli kifo. Naye ensonga togirambuludde bulungi. Abantu ke bava okunyiiga kweyo ensonga yali nsonga ki? Anti nze ssentebe saayinako nga nze ssentebe wa NRM bonna babeera bantu bange. Naye ogenda ofolowinga nti oli yafuna olulungi ate ne balangi yafunye obutono. Embiranyi yali wakati wani naani aba? Embiranyi yali wa Ssenyonga, yali ya Ssenyonga ne Dr. Daisy. Naye n'ekirala Sekiritogani yakola bubi okuba candidate n'atuuka okubeera ku kitanda essaawa ya leero. Era saa ya leero singa tubadde kutugizeemu kalulu nti Ssenyonga kulonda Ssenyonga naye yabeera taliiwo, yabeera Daisy tafuna yadde akalulu yadde n'akamu. Waliwo obulumi abantu be balina bwempulya mu bantu. Tweyanziza ssebo okubeera nga ensonga olabaawo ne Lukoyo bulu bwafunye teyali bufunye. N'abazze obuzibu banyiivu nga balaba Lugoloobi ne munne Awunya bali sayidi ya Daisy. Kyobalaba bakoze eki abantu abatono bazze okwesisuza. Naye nga nze ssentebe w'Abaggala zooni ate ye zooni esinga abalonzi abangi wano mu Goma, mbadde nsaba tukole ekintu eki tumalize ebintu bino mu bwangu kubanga municipality bagenda gitutwalako. Tweyanza ssebo mukulu chairperson Muwanga Majeedu. Sigala ng'olaba Hard Rock Media TV, tujja kunoonyaako olunaku olulala.